Omubaka wa Nyendo Mukungwe nga yakulira ekibiina ki Democratic Front Mathias Mpuuga oluvannyuma lw'ekibiina kyabwe okulemererwa okusimbawo omuntu ku kifo ky'obwa Pulezidenti era ne bategeeza nga bwe batajja yadde okuwagira omuntu yenna olwaleero avuddeyo n'ategeeza eggwanga ku kyazaako. Ono bw'abadde asisinkanye abamu ku bawagizi be e Masaka ku kyalo Okudda mu divisioni ya Nyendo Mukungwe ategeezezza nga bw'agenda okuddamu okuvuganya ku kifo ky'omubaka w'ekitundu kino kyalimu kati. Ekibiina kyandagira nkomawo mu Nyendo Mukungwe malawo emyaka emirala 5 nkulembera abataka otuteekateeka ekiddako. Era badde bamuuza natusaba ebipande ebipande si kyekikulu omuntu kyekiki otumanyi Mpuuga tomuwulirangako tosobola namuwunyiriza oba okola ki mu Nyendo. Wadde ng'ono bwe yali akyateetera n'ekibiina kino yali omu ku beenyigira mu kulonda kwa bonna okwa 2021 nga bakulembeza Robert Kyagulanyi Ssentamu omulundi guno ategeezezza nga ye bw'atasobola kwenyigira mu byakwesimbawo ku bwa Pulezidenti naye nga si munafu ng'abangi bwe balowooza. Ebyobufuzi beera bya kigendererwa nga kigazi. Bwe bali bagamba nti mutabani wa Nsamba agala kwesimbawo ku bwa Pulezidenti n'enfufu ejja kufuumuuka nja kuba neetegese okuba ku bwa Pulezidenti. Gasabye abamukkiririzaamu n'abatamukkiririzaamu obuteerumaaluma kuba bakyalina olugendo olw'okukwasiza awamu okusobola okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino naddala ku ntebe ennene. Aliko n'amagezi g'awadde yali mukama we Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tannaba kusoowagana ku nsonga bo ze bamulumiriza ezeekuusa ku buli bw'enguzi. Bamwe bakuwa omukisa okubakulembera tobasaasaanya obawuliriza ofuna obutakkaanya mu maka go toyokya nnyo togyako bbaati. Sebaka omusanga akuuna n'amadirisa ntwayongere n'omukazi agatadde ku booda agenda. Otwa obukulembeze nkikumulira kuyinza okubeerako oluyombo mu maka n'otaluwulirako ku lubalaza oye muki kinajjukirwa nti Mathias Mpuuga ye yali amyuka omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi mu Buganda wabula nga kati bano bali kabwanango oluvannyuma lw'okumunaabira mu maaso nti yanyigira mu kwegabira akasiimo ak'obukadde 5 bwe yali nga yakulira oludda oluvuganya gavumenti. Mpuuga yali 5 limubukadde 5 luba mundaba limu 5 omwana gumu mu kibuga Masaka nga w'obukadde obusukka 5 naye gano ge mazima nago. Leader opposition mu parliament abeeranga prime minister era bw'awummula awummuzibwa butongole. Y'ensonga lwaki nali ntambula bwe mba ntambula nga loko otamba ne fulaga y'eggwanga nga yeekola ki yeewuuba. Ekyo kye kitiibwa kya leader opposition okugyako nga kapere. Kakati oba owuuba fulaga y'eggwanga ne bw'oba owummudde ekitiibwa ky'eggwanga kirina okukola ki okusigamako. Omutyoko bwe mulaba twalonda muvule twali tusobola okuleeta ensogasoga twali tusobola okuleeta epampaali twateekawo akabonero akabalaga nti waliwo omulamu omunene ennyo ogulina okuzimbibwa nga tegwa buwangaazi. Twetaaga okugula ettaka kye tunaakola ku nsonga z'akasasiro. Mulina akasasiro mungi muno ne temulina ttaka. Mpuuga wakuvuganya n'abantu abalala ku kifo kino okuli munnaNUP Lubowa Ssebinajjaaviira Rachel Nakitende owa NRM n'abalala. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.